Ekitongole ekitwala ebyensoma mu kkanisa ya Uganda ki Directorate of Education Services olwaleero kitegeseewo okusaba okw'enjawulo okusiima Katonda olw'amasomero gaabwe okukola obulungi mu bigezo eby'akamalirizo eby'omwaka oguwedde. Okusaba kuno kukulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kazimba Mugalu ayozaayozezza amasomero agaakoze obulungi ne dayosiisi zaabwe. Asinzidde wano n'ategeeza gavumenti nti esaanidde okukimanya nti amasomero g'ekkanisa egayambako obuyambi so si gaayo nga bwe zeeyogera. Education Act 2008 Section 13 categorizes them as government grant-aided schools. These are not public schools. Era asambaza ebyogerwa gavumenti nti amasomero gano gakusasulanga ebisale byago mu kitongole ky'ebyemisolo ki URA olwo bo balyoke bazisindikira amasomero. Therefore, our schools shall not be part of the URA arrangement. Agamba nti gavumenti era esaanye okukimanya nti amasomero ga gavumenti galina abakozi bangi nga yeesasulako batono, essomero lyo ne lyesasulira abakozi baalyo. But the government pays for only 83 teachers. 198 people, teachers and non-teaching staff, they are paid by the school. So when you take the money to URA, then we begin begging URA to pay for our work. That will be the first step to actually lead our school to decline. And we can't accept that. Ono era asinzidde wano n'akubiriza abazadde okuteekawo enkolagana ennungi n'abaana baabwe basobole okubataasa emize gye basanga oluusi mu masomero. Like the LGBTQ+ agenda infiltrating schools demands vigilance, demands our oneness. Abakulira ebyenjigiriza mu kkanisa ya Uganda boogedde okusomoozebwa kwe bayitamu. People-teacher ratios and inadequate facilities. Number 2, we have governance issues. These ones include poor leadership, dysfunctional boards, and weak parental involvement. Kati baliko bye baagala bikolebwe okusobola okutambuza obulungi ebyenjigiriza mu masomero gano. Capacity building. This one includes refresher teacher training and workshops on competence-based curricula. We have the lobbying for classrooms, tablets, and e-learning tools. Nyombi Tembo akulira ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya ki Uganda Communication Commission nga yabadde omugenyi omukulu akubiriza abasomesa okweyambisa tekinologiya naddala mu nsoma empya eyatandikibwawo gavumenti. Roles z'okusomesa zigenda kukyuka oba gye bayita pedagogy, engeri abantu gye basomesaamu egenda kukyuka. Omusomesa abadde ngaawo obuwe nga yalina knowledge abenga ayambako abayizi okuba nti bafuna knowledge. So kino kizze tekigenda kudda mabega. Ono era asinzidde wano n'akubiriza abakulira kampuni z'amawulire okugoberera ebiragiro ebyabaweebwa ekitongole ki UCC okusobola okusigala ku mpewo nga bakyaweereza bannayuganda. Kubanga amawulire is a profession. Olina okuba balanced, olina okuba nga topromoting hate speech, olina okuba toyogera bintu bya bulimba. So the rules engamba. So wokola ebyobulimba, hate speech, oba ozunze n'omuliro mu bisubi ebiki ebikalu. Okusinziira kwa lipoota efulumiziddwa ekitongole ki Directorate of Education Service, Central Diocese yasinze okukola obulungi n'eddirirwa Eastern Diocese nga Kalamojja ye yasinze okukola obubi. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.